Kiki ekiremesezza ebisiyaga mu ggwanga lyaffe Uganda? Webale nnyo mukulu. Ekigambo ebisiyaga kiruddewo ebbanka naye nga kibadde nga kikolebwa mu nzikiza y'ekamera ebbanga lyonna. Edda ffe ab'amasaaba tulina abasajja be baali bayita bamudiiga oba abakyala bamudiiga bwe balabira ku nyambala n'eneeyise ng'olaba omuntu omusajja naye ayambala ng'omukazi, abamu b'abaniemi nga bananduudu, abamu banamboozo. That's how we used to know those people nti oyo mudiiga omusiyazi. Then ne tubeerayo mu butonde. Katonda yatonda abantu abamu balina organis bbiri, kisajja kikazi, nabo babadde nga bakola ki, balivinga mu community eno. Era ebintu ebyo babadde babikola naye nga babikola nga biri mu nzikiza nga tebibeera mu kamera. Ne tuvaawo ne tubeera n'amasomero ga boarding, osanga single school gali abalenzi oba bawala n'ababeeraayo. Naye mu biseera bituuka badde nabo bakola embeera ezo mu mbeera bwetyo nga tebiri mu ki, mu kamera. Bw'ovaawo n'ogenda mu makomera ga Uganda n'amakomera amalala gentamanyi g'ensi endala nti abasiyazi oba bamudiiga babadde nti bw'oba otuuka omupya bategeera nti akamere kaafe kakoze eki, kayingidde. Era owetuuka ekiro bakuliisa bulungi ekimere kyawe bategeere nti gwe bwagenda ogumalayo leero ekiro. Naye bibaddeyo nnyo makomera eyo. Naye mu byonna bwe bibaddeyo bwe bityo naye nga gavumenti yaffe tesobola kukola ki, okuvaayo naye negamba oba human rights ogambe nti wabadde embeera bweti ne bweti ne bweti. Baana baffe abamu abanyigirizwa mubeera mu mwaso be balibeera mu makomera, abaana baffe ababeera mu maboarding nga baana ababasingako bababuulinga ne babakozesa embeera etakola ki. Waliwo muganda wange agambye gundi kansala waffe Honorable Hassan agambye nti omwana bw'agenda mu boarding nga bamukwasa munno omukulu akola ki. By the way, I happen mu HS okubeera mu boarding eyo ku ssomero erimu. It was my first time. Naye nalabira ddala nga era nava mu kusoma nga neegize nti omwana owange tagenda ki boarding. Embeera gye nalaba ebeera mu ki, nti nga tolina amaanyi ng'oli munafunafu gwabeera victim of bullying. Bwe twali ku ssomero okwo nga tobeera na besani empya, tobeera na kidomoolo ekipya, tobeera na siripa empya. Era bw'otuusa siripa yo gundi ekidomoolo bwekyo ekisookerako ddala okukifumitamu ne bakola ki, ne bakyonoona. Ebesani ze yalwayo yange okumala naye wiiki bbiri lwakuba nti nali agiterekamu ebitabu ne mbeera nga ngiteeka ku kitanda. Naye bwe nagenda okunaabira mu zaana baanange ze baamenye nga nazo nga teziriyo ne nzijayo, bwe nagenda okuddayo era naye nasanga nga ekoze eki, emenyese. So embeera ekola ki ebadde mu masomero naye nga tetubeera ki. Naye kati saawa zino lwaki kirimu ebbugumu lingi. I happen one day nabaddeko n'omukulembeze omu munene ate abeera mu parliament. Olaba ekigambo mudiiga tolowooze nti ekintu ekyo kyakusaaga, ekyo kyayingira dda mu ggwanga. Ate n'ekirala wetwogerera saawa zino baMP abasinga obungi ssente bakola ki, bazirya. baMP baffe ssente bakola ki, bazirya. Era enkubiriza bannayuganda mwena abalukuwuliza Signal FM obe ng'olina omubaka wa parliament ali mu parliament, olunaku olwo mutwale obudde mutuninge TV mulabe omubaka we agenda kwogera ki ku bisiyaga. Naye njagala akutegeeze nti babaka abasinga obungi n'essente z'abasiyazi bakola ki, bazirya. Lujja kutuuka olutuulo ozabe nga n'omubaka we talabise mu ki, parliament. Lwaki? Ojja kwebuuza, ajja kufuna trip, ajja kubeera mulwadde bw'atyo. Naye njagala kutegeeza nti n'ababaka essente z'ebisiyaga bakola ki, nti abasajja bano tulina embeera balina pologulaamu gye bayita New World Order. New World Order baagala kukyusa ensi eno eva ku nnono za Katonda babeere nga badda ku nnono za Sitaani. Kyova olaba Katonda ensi eno ng'agitonda buli kitonda yakitonda ng'ebintu ebyo. Olaba n'emiti egyo wadde emiti nagyo Katonda yagitutonda ekirazi naki, ekisajja. Kati nga lwaki abikola nti kino bwe kiba nga kikuze kivuddewo kino ekito nakyo kikole ki. That's how the world is to live.
naye kati bwoba okomyewo nti musajja awase mukazi musajja munne omukazi awase mukazi munne kibeera kyanako mukulu modweto osobola kwogera ku bisiyaga nolozo ebiri wala musite yafu mu Mbale it ranks even the second day in the whole country byayingira dda era abaana ababikola abaana babanene abaana babakulu nga ba RDC bano abaana babakulu nga ba meya abaana babakulu nga abagaaga bo mubigwe muno betumanyi era webera nti kukola research nti tutandike ekikwekweto fungula mudiga mu Mbale bamayinja bana abaana babakulu bano besi zirina buyo bugema besi zirina matara fulanda besi zirina makwekwe komeyo besi ziri muoni babikola lwatu nerero nga ntandika wano introduction gwamiti maluku shaba wano kukosajo musajja mukulu alina mukyala atalese musajja munna ayingiza muki kaza agenda kukoma sange nge bitu bikoze eki kwe kukuba endulu nagala oluji naye abatuze bomushaba mwakoze bubi mwandi kutaga sajja ago ntukakubanga emise nitugata ekyo nakyo nikigenda bwe kino si kyakunyigira liso kuba kyavirako omulembe mulambo okukola ki okuzikirira oli abantu bano tubamanyi n'abazadde kati eno ntasiki olina omwana wasoma asitule gu iPad agufunya atya emikwano gyatambula negitya abasiyazi mukulu modulator bagaga bavuga motoka za bei amasimu gaga bei kati gobeera osanyuka mwana wange yamalako mwana wange ali bulungi naye nge mabega bamuonona waliyo ka video kanalabye kali ku WhatsApp mukutu jafu ja busiramu awo waliyo bana fenti labe nsinga bwe likola ki bana Uganda olabira ddala engeri gye bagiramu abantu bayononese mabega atebe waliyo ebitu byetukopa wano mu Uganda nga bubeera bubonereri bwa abakiya bazungu busiyazi fwana abana bafaagala kusibira empale ku bubina eri mu basiyazi bobanga mu America bakulabe ngo sibira empale ku kamera tegere nto yowafu tebabuuza bingi yaho tebakubuuza bingi bagamba suti yangu bitawo naye gwo nojo n'okufuula oba musono nawo nosibira empale kuki kuba empale temusoboza empale erete ebugu ereze sasa ena kuzina abakyalo mwambala mpale empale erete ebugu mwerite yewulira bulungi rovola bagisibira no asali okafune kuki kumpewo naye abaana bafuka kinga ebintu bino byatandise okwogerwako mutandise okulaba video anze bankola we bati one akabina kayo noneka wali ogwe nalabe ne kugundi ku mukuto ogumu ngebyenda bifulu olobusiyazi nga samu bwakugambye enkoko embwa embuzi tesobola kola mistake kati go omuntu yani adda ku muno nawo nokiza noteka wakabinako nabebele nte uli tesobola kiteka ku muno kana butindi bwabo ekintu ky'obusiyazi tukivumira ne kusevumirira yena abazungu nekira ate ne unyanjo president Museveni okugambye nti abazungu batuteekako ebintu ebitali byafu abantu bano nga koja bwakugambye pozinze bali simanyiriza kya blue band waliyo chemicals bakozesa gundi waliyo creams bakozesa bali benyini ze bamanyi baba wa abana bano bazijja wa ziyitawa nga tosobola kuyisaawo enjaga wade gram 2 mukachupa ku boda naye kati ekikebe kya kilo enamba afukire enamba eyitawo okuyingira wano mu ggwanga tulwanyisa obusiyazi nga tutandikira ku boda azizenyini nti abasajja bano baleso ano project bakukoleda amasomero kuyamba abana naye nga bali kwateekamu embeere so mukulu moduleta ekintu ekyo kibinyo tesobola akiwagira tukirwanyise wamu era ngisaba police nsaba ba maje nsaba government ngawe mulwanyisa opposition ngawe mulwanyisa obutujju ngawe mulwanyisa buyekera leka tulwanyise ebisiyaga nga tuli wamu waliyo bano samu bagambye obagundi bwagambye nti bano abekalakasiza ku Uganda House mbu edembe lya abagala kula president gobo ulire nti Katonda yakutonda n'ebintu ebibiri scientifically osobola kutako kimu nosigasa kimu waliyo muganda wafata kubanya amasimu era kyemanya awuliriza olide naye ngenda kutandika okunonyereza akolina mukyalo tolina bono gwe bakutte mushaba musajja azanya mupiira akokinga mupiira naye naye tabeeranga na muki achali muramu mukyala so kati mwe mubeerayo nga abampuliriza sawa zino kusigino FM olina mulirwana musajja mukulu mukyala mukulu abeera yeka mu nyumba ebanga eriwera naye olaba emikwana ejija musajja boka bakyala boka mumunonyerezeeko abo basiyaza abakola ki labende
katukole bwe tuti na mwami Kalema njagade kwongera kona Museveni kyakola atuyambe kintu eki kimu musajja na musajja bana abali kwagalana tetusoka bakuba tubakwate tubateeke mu rumu emmere ebeerewo ebyokulya beerewo emyezi 9 bw'atafuna lubuto tutuba bisale busazi nga nkoko myezi 9 omuntu bw'atafuna lubuto nga tuwasala busazi